olaba bagamba massage abeeramu Bbasegu. Kati alina kuzina ebintu bya GadaCom. Kwata essimu yo, laptop yo, anything kyonna ky'olabirako video. Teekamu massage. Bwe bakulagira ekintu ky'obuseegu, manya massage wa buseegu. Tokimanyi waliwo n'abasajja otuuka mu munayagala okwefuulira nga nayagala kozesa second line. Olimba. Ekyabisinga kati ze kyesinga obutaagala. Otuuse, ogenze kola ku muntu. Gw'omanyi ogenze omukolako bikwe. Ogenze mujjanjaba. Tandise bana teri kinyiza ng'ekyo. Okola ki? Kunkwatirira. Nabo mukute. Wanzengo kimanyi ngenda kukwatako. So si kunkwatako. Tuyagala ku. Abantu massage parlors ez'enjawulo. Zikola erinnya eryo. N'abawala abakolamu. Bw'ona oyagala weetwalenga kye balaba. Kye bajja otwala. Naye nga bwe bakunyinyonda nti waliwo amateeka. Ate kisinziira na ku muwala. Osobola okuba nga omanyi ekyakuleeta kuba bagenda kusasula. Tokolera bwereere. Omuntu abakooye yeetabwesi. Nze sirimba. Oyo ng'abakooye ennyo ate. Anti oba okooye nsi, which means nawe kennyini oba tokyeyagala. Ate nga waliwo eng'ombe egamba nti osooka kweyagala n'abalala okwagala. Kitegeera. So which means oba nga teweeyagala. Ate olaba bagamba massage abeeramu Bbasegu. Kati alina kuzina ebintu bya GadaCom. Kwata essimu yo, laptop yo, anything kyonna ky'olabirako video. Teekamu massage. Bwe bakulagira ekintu ky'obuseegu, manya massage wa buseegu. Then ono gwe mulaba receptionist gwe ngenda okuba nga mbuzaako naye anyinyonnyola ebintu bingiko. Oli otya mwana? Oli bulungi. Nakufunako wano one time n'oyogera oluzungu abantu ne bagamba lwaki wagenda ddala n'okolera mu banka okusinga okutula ku reception ya spa. Oluzungu wakozesa lungi nnyo, lwetaaga kuba ng'obala ssente. Buli muntu alina ebintu bye byakwasaganya mu bulamu bw'ensi. Kale gwe n'osalawo n'okwasaganya emibiri. Nkwasaganya bingi si mibiri gyokka. Yasula kuba nti osanga nnyo eno. Ni walala. I have many things that I do. Olwo oluzungu olwo lwayogeza kati nga tasoteekamu slangs. Things oyita things kati kiki? Anti banka yeetaaga ebintu bingi. Okugeza. Nga wasoma nnyo. Nga n'obubbi omanyi. Simanyi. Okay. Ene woli otya? Ndi bulungi. Amanya. Sababu Loshanda. Akaki? Loshanda. Loshanda. Oleka tova wano. Toli wa wano. Ninga oli otya? Masajja atambula atya? Ali bulungi. Ekisiibo. Ekisiibo si kibi, abasiba basiba ne batasiba. Abantu business itambula mu kisiibo. Yes. Gwe temulakifunako obukalubirizo konna? No, we thank God, everything is fine. Everything is fine. Naye oluzungu lwo mu lujjukiro olwo tukozesa slangs. Tugenda kuba tujjako ebimu, letters ezimu tusigazeeko ezimu. Okay, anyway, tuli buki ekiriwo tutambula tutya? Soka abantu banyonyola spa eno esangibwawa ekola biki ki omuntu agyetaaga sitole ki? Hello, this is GadaCom Hot Spa found near your Parker last, and we are located in Makinde. Mpola. Okay. This is GadaCom Hot Spa. Mu Luganda. Okay. This is GadaCom Hot Spa. Esangibwa near New Parker last. Makinde. Okay. And I work as a receptionist. Ku GadaCom Hot Spa. Yes. Era ng'osobola okunsanga ne nkukolako bulungi era nga tulina n'abaana balungi. Nawe okola ku bantu? Nedda maama. Ng'oliwo ku Lugama gwe bakoleko bakunyige wano? Ndiwo okulanga kifo. Yes. Okay, genda mu maaso. Yes. Kati bwenzija nga njagala gugwenje njagala okole ku nze. Tewali byanze. Tukwata ku muntu yenna. Lwaki? Kuba tekikkirizibwa kati ate enkola wano ate onsangiramu eri. Gwakola wano tugenda mu maaso tugenda mu This is my section, me as a person. Okay. Yes. Naye ng'era nsobola okukolerako wano bulungi n'enjogera naye bulungi, an affordable price. And you get the good services. Okay. Okutegeera. Mugambe musangibwa Makindi wa? Makinde ni New Parker last. Ela otuka olaba kapande kuliko GadaCom Hot Spa. Kuchikuba kigenda ku St Agnes Church.
we musangibwa. Okay, tell us ebintu bitambula bitya, what kind of massage gwe mulina? We have many types of massage. Elanga zili so amazing. Elaba abatwagiddeko they can tell. Okay. Testimonies were ziri? Yes. Okay. Will you open 24 hours? Yes, we are open 24 hours. Hey. Yes, we are open 24 hours. Mukola delivery? We have mobile massage. Bagita mobile massage. Then madam bagita delivery. Bagita mobile massage. Right, bagita delivery. I tell what are we delivering? Massage. Actually, chibanga ati massage ogikutte mu kintu nti you're just taking it kati ni mugigonza muyita mobile. Yes. Okay. Ogera kunsumbuwa nnyo kuba ndaba byebimu. Anti delivery kati nga ogamba delivery nga KFC nti eri mu bag ogimulekera agibye. Naye massage just ogenda kumukolako okomewo. Service. Yes, that's just service. Kintu kyekirimu nomanyi nabadde n'omuyimbi Karo Kasiita. Ndoza abamulabye ku channel yange mwamulabye n'agamba abantu bateekeddwa okukola ku massage. Yeah, it's very nice when I attempt to call a massage. Just some people think, okay, they have bad thinking about it. We mbali njagala tujje nga tunambula ebika bya massage. Lwaki abantu oba uli antu lyakola massage ate batya nnyo ba criticizinga? Okay, sijja kuwolereza naye some people bayinoonye business yaffe eno bagitwala bubi naye nga ffe ba professionals kimu kitambula bulungi nga ekigambo massage simanyi balala be bakola. Ekigambo massage kitegeeza ki? Massage means it means many things. Massage elimu relaxation, elimu revealing pain, omuntu okuwona ekibadde kimuluma nakanyama. Yes. Elimu fun. Fun okwewuja? No, like having fun. Okunyumirwa. Yes. Omanyi omuntu abakolako massage olina engeri gy'owulira nga everything is fine. Relaxation, killing stress, you think a lot of things bibadde tolowooza nako, you get. So it has many things. Okay. Naye nga abamu bakitwala bubi. Batya? Kale era waliwo agamba, what are you doing? You're doing this. Nagamba, but we don't care because we know the right thing. Yes. Okay. Kutegeera. Kati wano mwina type za massage ki? We have many types. We have Swedish, we have deep tissue. Swedish ekolete. This is the normal massage. Normal chechi. Normal, ebela not hard, not soft. Ebela normal. Just kuweweza. Yes. Muntu akwatibwa feeling yawo. Kisinziira munnange. Kisinziira. Naye omuntu oba ozze kukola massage lwaki oba olowooleza mu bintu bya feelings? Oba okoze ku ndiga gwe yatomera? Nedda, let us be professional. Okay. Kati awo mukukwatako professional wegirawa? Anti kisinziira musoka basi basupagulu. Nedda, omuntu omukolako you're fully as in you're putting on clothing. You're fully dressed. Yes. Oyambadde bulungi kakira n'omuntu afunirawo appetite kali kyebagambe. Yes. Tuwaba appetite. Kuba naye aba ayina kayambadde. Yes. Customer. Okay. Ayina kabayambadde. Nze nali manyi muba bukunya mwenna. Sisi kulanga ku massage mbuza. Nedda. Temuba bukunya. Okay. Yes. Kadabere obukonya babukola batya? Anti babadde okutta erinnya lya massage. Okay. Kati Swedish. Abo basanga eri ku best. Omuze ya best ajja kutuga. Tugeddeko bwogezi. Okay. Oyogeddeko bwogezi. Si kibi okwogerako. Yeah. Okay, gera maaso. We have deep tissue. Deep tissue yafaanana atya? That's the hard massage ng'omuntu alina nakanyama alumiziba bana. Kutuga muntu. Yes. Si kutuga muntu. Nti ogambye hard. Yes, okay, kale fe tukiyita nti hard massage because tumukozesa mu ngeri okwongeramuko ku maanyi ng'onyiga omuntu kati ng'abo batula mu motoka ennyo aba drivers ng'abo abatula nnyo mu offices ne Museveni no tumukolako wajja nja kukuba engolo akyatuula nnyo ate
Okay. Yes, era abanda bamanyi abane muje tubakoleko massage. Wano ku GadaCom. Wano ku GadaCom. Okay. Now. Nala mugala kunkolako? Okay. So we have aromatherapy. This is the in a type of massage banabagala relaxinga ntimbadena stress. Jagala revealing everything that is hurting me. Bano banjagala kuwewela to feel the environment. We got you about this. So aromatherapy is the best for you guys. Okay. And then we have erotic. Kat erotic. Kigambo kyokka okiwulira n'omanya kikyogendako erotic. Yes, erotic. You know, massage kalabelamu ka somehow romancing. Naye in case mutu sekwedi enzikiriziganyiza. Yeah. Biba byamwe tebiba byaffe. Okitegeera? Okay. Yes. Eberamu something. Era temubikolera wano. Mujeri wabweru. Tetubikiriza wano. Tuba tusse ekifo. Ate abakyafuse massage. Ffe tukuwa massage. Bwojja genda ewalala atukeringa tanyogoze. You have to, if you want something, omayba okuba Oluganda selumanye bulungi. Yes. Ekintu kyoyagala kikuseeza. Kyoyagala kikuseeza. Okay. Kati tosobola sasula wano erotic oba 40 minutes ate n'obeerayo essaawa eno because it's erotic. Ffe tujja ne tukolako ky'oba osasudde, it is erotic kuba ky'oba oyagala. Then gwamanyi the repercussions biba bibyo. Nenga prices ziri affordable. Yeah, they are very affordable. Okay. Then you have body to body. Yo. Kakati. Okay. Njagala onyinnyonnyole. Body to body. W'olinda omuntu agende. Gye kitaamuse gy'oyagala gikuseeza. Kale kiri bwe kiti. Body to body tugikozesa cause omuntu yenna alina amagumba. Olabagana amagumba. Eri atalina magumba. Anti gye bali. Gatalina magumba. Aba disabled. Ekumbere bali akyama kukyama. Nedda mukwano gye bali bano. Bajjonkera. Nedda. Okay, we use this body to body. We use our bodies to massage someone. Yes, we use all our body parts to massage you. I don't know if I can illustrate you about something, but you can reveal it. So we use every part of your body massaging. Yes. Na ye era tekikuba guarantee nti omuwala aba bukunya. Nze sinakyogera kundi anti abawulira sigwe abaloza body to body omuwala nedda maama. We have our private clothing that tuba twambala for each type of massage to go side. Okay. Yes. So body to body nayo nungi ku bantu, ku buli muntu kale. Ku buli muntu sijja gamba nti kwani. Because it's very nice. Okay. Yeah. So you have full service here no go cause every type of massage. Yonna eri awo. No. Okuva ku Swedish deep tissue aromatherapy, erotic and body to body. Zonna n'ozikola zonna ezo oba togenda fiirayo. So oyinza oba oyina pain nogamba kasika bankoleko ka pain, then ka normal massage, I relax, I get some romancing, body to body, I go home. Okay. Yes. Okay. So that is full service. Then these people abayina blood clots, kino ekintu kinkubye mpozi omusaayi tegutambula, my nerves are hurting, we have the hot towel. Eyambako nnyo kwabo abantu. Then it's very nice and affordable price. Then we have these people abayina back pain, one of this spinal cord. Ngebaluma kati nga babatuule nnyo awulira nga deep tissue temumala bulungi. So here we come with a hot stone. Yes. Era mukozesa mayinja. Yeah. Bajagala bajjaga kulaga. Okay. Yes, nago gayambako bulungi. Then ne bano bibega binuma. Just I want the upper massage, from the waist upwards. Yes. That is the head, back and shoulder. Each kacha massage. Okay. Yeah. Let's body scrub, but I skin rashes. Bano ninako. Bano tunaza abantu. Mwana azaani. Tunaza. Ebyaddala. Olina yambala ne munaza nga abayina kyayamba. No kyengamba ne mumunaza ng'omwana omuto. Yes. We have this body scrub tukunaza bona abayina kubona ite mutya.
abantu batya amazzi sigwe wekka banna abantu batya amazzi baneetunaaza abantu nimbasangako ekko mwana gundi nawe weddugaza nnyo oli ate n'oli abaclient oba olina kukola kikutte era omugambako n'omwana yegga okuddugaza ng'akaana akato private things we have to era mubeere mu private n'omuganda naye gundi lero ddugadde nnyo era abazze ng'akimanyi kyadduga nga ze mutuku nabawo omunaaza n'alabeko ng'ali kulukuta ne kayambako skin okutereera nobeera so sweet. Okay. So you have the massage and body scrub. Kati massage, okola any type of massage. Jemba jobo olonze, then neka body scrub. That is massage and body scrub. Then tuna thigh massage, you're from the waist then downwards. And thigh massage. Oh. Kati nga ba arthritis, ababola. Enzo bayanusemuko kuguru. Ebintu ngebe nabyo tubikolako. Bayamba kao. So our spa is not all about what people think, but we are healing people. They can prophesize about something. The misconception. Yeah, I don't know what they think. But we are professionals. We don't do anything bad. If someone wants a mobile massage, they reach out. Some number gibao. Our number, Bagala mobile massage, it is 0755. This is our Airtel 819847. Then Abaina MTN, it is 07749 36911. And Tamala will have 2 branches. You have Munyonyo branch with this Makinde branch. Okay. Olaba ngoyagala massage, ngoyagala mobile oba oyagala consultation kuva gye bali mu Luganda namba eri note 755888 eyo ya Airtel. MTN eri note 779369 So what's the duration omuntu yateko okumala nga bamukola ku massage? It depends kyobo yagala. And waliwo okuba olinga kyayagala naye nga tamanyi omuntu ye naye omukola ku massage yani badde atwala eddakiika kati nze gwe mulimu wa receptionist okwogerezeganya ne client. Anange kyenga nti omuntu kale wajja kati nze nzize nenkugamba nti kale according kunze njagala deep tissue. What's the recommended time gyosobola omugamba nti why deep tissue oba ogambye bwotyo? Sawa emu n'ekitundu eba ekumala. Okubanga oteredde bulungi. Because nchiwa kyonna kye bakola bakimanyi. Tekikwetaagisa twala budde bungi kulamu. Yes. Sawa emu n'ekitundu eba ekumala. Omuntu gwe omulondera amukolako ye yeerondera? Akisinziira buli muntu alina omutima gwe. Yes, and we receive many types of clients to receiving other whites. We have buli tribe ejja tetusosola bannange n'oba mukadde baneetwala ne ku baana abato tuyunga abantu tukola on all ages. Yes. Ono wetugaga nti yalina ebitege mu buto mubitereeza ngudde mumenyese mbadde nvuga kagaali. We do all that. Ne mumuyunga? Yes. Okay. Many people come. That place is open 24 hours. Okay. Ninawe nalo lina nga bamukolaniza house party one? Yes. By the way, we have a very nice place for house parties, and then you can book us an affordable price, and you have a very big parking yard, and it's very, very nice, and you have a nice security and a good accommodation. And regardless, the place is comfortable. So you have to come and check out. Okay. Wajja ku reception abuzaani? Roshana already Roshana obeerawo ng'otuddewo anda yinza okujja n'agamba anjagala Roshana nga nakutadde mu filter abantu bagamba yegwe Roshana takola naye akuwa bakolako then amugenda kuba ntambula mpola tulabeko ne ku bawala ndowooza mulabeko abakyala bakola then tujja kwogerako nabo katini tunyumyemu wano ne wali biki so tulabe omuntu ayagala okukola massage totya. Come to these ladies. Jangu wano ku GadaCom omukole massage ekintu kitambule bulungi. Ko n'abawala abamu abakola massage katuliko ndowooza wano. Then babere nga batunyumizaamu ko tumanyi tuli mu sawumu business wazitambula muyunga bikeno kati tunyumyemu. Ningo li bulungi. Ng'okubye eggago. Bajja kikakasa. Okitegeera. Anyway muli mutya? Muli bulungi.
Wala kunyumyamukko wano ne walimu obulireko massage atambula ati ebintu kibiri massage bizibu biki tunyumyemu abantu bategere nti omulimu gwammwe si mubi kintu mukikola nga yes kiteekeddwa okukolebwa kuba abantu era bajja mu massage bantu nga mmwe ate ne mubakolako nga abantu kapale wakerabidde ku mutwe si kapale neti mbadde nti nika ewa nzega omugambo sorry nze nobale manyi kapale yakerabidde olwamaze wakalese ulezi ku mutwe wabeera mu kisibo nakola ati akapale gira nga tunyumya nga tutunudde eno microphone yo yino wano alina okwekavalinga kiki enviri ze zikuumuuka kati gwe tuli musiraamu ono musiraamu kati wasiibye wasiibye akola ki nibai ambakyo wasiibye kulya si kunywa anti fe ekisiibe kyaffe abamu abalina arusa osiiba mmere like one of mmere your favorite food n'ogivaako n'ogisiiba nkutegedde nze nasiibye emmere ezensinga osinga kwagala mmere ki banna ebyo teri atabyaga eri omwana asobola okubuuka ebyo bali manyi agenda kugamba nti oba nsinga kwagala tokireka ng'omumanyi nze simumanyi ye mutuufu ebyaddala abawala abakuula baagala kikola kati omuwala nga nze ntuuke mu restaurant nsaba ebinyeebwa saba sushi anti kati lwaki omukkiriza okutwala mu restaurant ya layisi onasabira ekinyeebwa gweyagala kugenda mu yaki asaba ku sushi kyeki ojja kunkubira essimu omuntu okusaba n'essusu mwesabe mbadde sikiwulirangako ogenda mu restaurant wama kikyosooka osaba gwe nayo nalabika wakawunga na bijanjaalo baga ono wabaga baga ogimanyi wakuuma figa situka omulade mami ogambye oyagala chips na chicken era oli yeetantala era mu kisiibo kino nabyetantadde wabisiibye tokyabirya gwegambye oli wa sushi era musajja lenga tomanyi sushi please kati gwe kugoba ngoba sijja gula kyesimanyi anti sigwagenda okiri gwera ekinyeebwa kyo maama wekikulwaza notagenda byetwadde tulina kugendako no problem oba nkoze bw'ogenda nga buli tutuuka owala bato oyo oyagala yimirira anti eyinza okuba nga kyekyekwasa nga amadde saagala kuga bwe buyaayo obwo nange mwe masajja agamba atya embeera etambula etya mu kisiibo kino kisiibo tuli mu bibiri ddabo bisiibo embeera etambula etya bulungi masajja atambula atya tumukolera ddala ye kitambula bulungi soko nyumize gundi omuntu azze ayagala massage kintu kitambula kitya kati soka tubuuze massage si gwe gosinga okwagala okukola akusinga okunyumiranga gwe deep tissue lwaki oyagala nnyo deep tissue oba awonya bingi like bw'oba nga olinawo okuluma tosobola kuddayo ngaera wakyakuluma egamba njagala kubanga ewonya wenga ewonya gyosinga okwagala okukola massage ki gwosinga okwagala okukola lwaki Swedish naye bangambye oyo mwangu nnyo kuyisaako buyisa bwoti saagala nnyo binkaluubiriza ng'oyagala nnyo bintu ebyokulya tebikwatagana naddala abayo massage obulamu bwange bunafu kati njagala nnyo ekintu saagala kugenda nfiire ku muntu tekikwambaza galundizaawo loading anti amaaso lugezigezi lugezigezi okay oyagala nnyo Swedish era oli bwajja nga wa Swedish obeerawo wali kalaasi wendi kuba tuba tujja kukwatagana naye abatayagala munyiga nnyo ja kituufu oyagala massage ki gwosinga okwagala okukola ndi mulungi erotic
Pozi bangambye erotic yakya. Erotic just ayambako ngo omubiri beera ate wekwata owa kamera ojja mulowoozesa tatandika okulu omuteeka mu mbeera ojateeka owa kamera wa good alaba mu mbeera mwogambye akola atya ate wama kyobadde onnyonnyola erotic mbadde nnyonnyola erotic nga omulaga engeri gye kibeera engeri gye kirina okay nnyonnyola teekako n'ebikolo ate wandi otandise dda omubaye era kyasobola okujja nga gambayita talina wamuluma kitegeera nga just ayagala massage wakukakanya mubiri kubeera nga guli romantic kitegeera n'omuromansi nga mpola mpola omubiri ne guba nga gwefiiringa okitegeera lwaki gwesinga okwagala kubanga gwe nasinga okugukamu wamukugukamu okay kati bwatabukira eyo kyabalala omubuuzi era waliwo amateeka nga bwe bagagambye tusobola okwewa ennamba nga somewhere sisiwano okay abantu balina nnyo ekintu ekyo nti abawala abakola mu massage like oba nkitwale ekigambo ekikosa ekituufu nakimanya kirese naye okitegedde lwaki abantu babalowooleza nnyo kale kantwale bwentu balinga batakutwala nga mulimu kyokka ate nabe bajja mubakoleko wabisa ebisinga abantu massage parlours ez'enjawulo zezikola erinnya eryo n'abawala abakolamu bw'ola oyagala weetwalenga kyebalaba kyebajja otwala naye nga bwe bakunyonyodde waliwo amateeka ate kisinziira na ku muwala osobola okuba nga omanye ekyakuleeta kuba bagenda kusasula tokolera bwereere kati gwe oyagala extra money kiri gy'oli kwegamba si kyekyo nti kyebalowooza si buli omu nti wakikola ki mulimu abakola naye nga ye akola kimuleese ng'osobola mugamba nti njagala aka extra nagamba kankuyitira agenda okukolako n'afuluma ye n'akuyitira agenda okukolako okitegeera si bwe kiri nti buli omu ali ekyo kimulowooza lwakuba nti kiri kye baazimbawo before nti massage kifo kya buseegu naye nga massage omuntu aba azze kumuwummuza birowoozo okumujjanjaba kuba massage it is not for luxury naye okimanyi part of it gwanyumiza I've had people who are recommending nti genda bakolemu ka massage ojja tereera kyova laba batuyita ba therapist olw'ensonga tujjanjaba naye nga si ekyo kye balowooza gwe gwokozeeko n'akukozeeko kirimu owamwe bameka kiri wakati wammwe babiri kwe kubiyetingawo eyo entegeera mubeereeyo mu listen but don't judge namuli bwaba okay nkutegedde lwaki abantu babalowooleza nnyo ndowooza era nga bwe bagambye kyolaga wabweru kyekireetera abantu endowooza eyo nate mwe kyemulaga wabweru naye oli olugamba ti oyo massage anti kati nze kyensobola okugamba abantu tojja kujjawo eyo endowooza nti balowoozezza ekyo nti kanti bajjema naye oyo yajja wano ne tumukolako ye yaba amanyi ki ekiba kigenda mu maaso kwegamba sijja vaawo ngamba abantu babeera omuntu amanyi kyemutolowooleza si bwe kiri naye oyo abazze wano n'akyerabirako oyo yagenda n'akola ki nagamba abeewabwera abalina endowooza eyo nabagamba nti naye engeri gye mukitwala si bwe kiri si bwe kiri so tekisobola okugamba abaana mubeera ne ba boyfriends mulina boyfriend wange nkutumiddeko hala wagenda mukubawa erinnya waki amwogere boyfriend wange mutumiddeko naye nga mulina mulina ebyaddala mulina akulaba yakukkiriza okola massage
Kiki kye tukunnyonnyodde. Mwe mukola bad environment. Kati gwe ogenda n'omugamba girlfriend wakola massage. Boyfriend kimukakata ko okumanya omulimu gw'okola. Omanyi nti massage nga bwe nkugambye nti amanyi kale engeri gye bakola massage. Kujjanjaba. Kitegeera kujjanjaba. Naye basagala tagenda kunkwata. Ani? Omusajja waba sigenda kukkiriza tagenda kunkwata. Kituufu. Kati kibeera gy'oli okwefuna ky'oyagala. Kwamba mwesabise. Yes. Okay. Abantu bebweru bano tubakoze batya okukkiriza ekintu kino nti massage si kigambo kibi. Kati tubakoze tutya. Nga bwe tukugambye wajja wano n'alaba ekintu bwe kibeera. Bajje balabeko. Mugamba nti so gwe wenna ali eyo ng'olowooza nti massage kintu kibi oba nga olina endowooza egamba nti massage mubeeramu ebintu ebirala oba kale katukyogere nti mubeeramu ebintu ebyobuseegu okwegatta nedda massage kintu kifo kyakujjanjaba like kwejjanjaba liringa nga bw'ova wano n'ogenda mu ddwaliro tubeeranga abasawo tubeeranga abasawo nga bw'obeera n'omusawo wali mu kasenge nga bw'oba olwadde omusujja n'ogenda ne musawo wo mu kasenge wali naffe bwe tube kati kye bagamba n'abasawo abana abajjajaba ebitundu by'ekyama nabo bagayina nabo naffe bwe tubeera so tubeeranga abasawo gayina ina bwe yatwala mulwadde we n'amutwala kati yamufumbira kyogamba leka gwe yali asooseko kukola manyi kati kyenkugambye gwe ky'oyagala kyekifuula ate okyogedde nti yagenda n'amufumbira kati kyogamba so which means nole bwe yajjanjaba kiri ekyogamba nti naye yali ayagala so beeyagala baatuka ku nzikiriziganya beeyagala so omanyi tusanga obuzibu bunene nnyo okunyonyola abantu naye mba mubannyonnyodde nga mugambye we muki bane mukkirizeeko nammwe olwolwo bana mbawo obuzibu bano era kuba kati nga bwe tugambye nti tulina ba boyfriend boyfriend wange bw'anakusanga wali nga ggwe by'oyogera nti kale n'okulwana balwana ba boyfriend balakusanga babogerako ne balwana bw'anakusanga wali ng'atenze kyenkola si kye oli mu kunyumya wali tekijja muyisa bulungi tekijja musanyusa so mulekeko onoona kitwale nti nze ndi musawo ozze nkujjanjabe kitegeera ate bwennajja nti nkujjanjabe ate nze nenkusanga ng'oba wakufumita ng'olina enkoboye eri awo nze ngende nga kulaalasa mu bantu ngambe nti gundi namusanzeeko kino namusanzeeko abasajja abamanyikiddwa abantu ab'amaanyi ate tetukola ku basajja bokka n'abakazi mwene wana abavubuka bakola massage oba okwatirira otya mukazi muno bakiwandiikawo nti musajja yalina okukola ku mukazi Adamu ne Eve anti baali mu Eden ze bali manyi Katonda bwatyo yakitonda empazi waliwo kati bino bisekiso kati okimanyi waliwo n'abasajja otuuka mu nayagala okwefuulira nga nayagala kozesa second line olimba ezimu ku challenges zimufuna nyingi nnyo mbanyala kubuza ku challenges by the way kuba they are good to be talked about nti abantu ne bakyusaamu n'obwaga abanayo wala challenge esoose misconception wabweru nti abantu balowooza nti mubeera mu kwegatta kukola biki na biki challenge kyendala eriwaawo obuzibu bwemusinga osanga ekyabisinga kati ze kyesinga obutaagala otuuse ogenza kukola ku muntu gwomanyi ogenza omukolako bikwe massage gwe yakusabye ogenza mujjanjaba tandise bana teri kinyiiza ngaekyo okola ki kunkwatirira naoba omukute wanze ngo okimanyi ngenda kukwatako so si kunkwatako tuyagala kukwatako wakoowa bangala massage ziweramu bantu bakoowa nga balabye ensi bagikooye anti kyekyo kyetugambye mutegeera bubi message okuva ebweru bwefuna kolako massage ojja kukakasa kitegeeza si kituufu mba temwakoowa omuntu aba akooye yetabwesi
Nze sirimba. Nga bakoye nnyo ate. Anti oba okoye which means nawe kenyini oba tokyeyagala ate nga waliwo engombe egamba nti osooka kweyagala n'abalala okwagala. Kitegeera. So which means obanga teweeyagala. Ate olaba bagamba amasajja abeeramu obuyabusegu kati ennaku zino ebintu bya .com kwata essimu yo laptop yo anything kyonna kyolabirako video teekamu massage bwe bakulagira ekintu ky'obuseegu manya massage wa buseegu naye olaba tolabye mu kintu kya buseegu kyotegeeza gwe byowulira ebbali si bituufu. Boyfriend we agamba ki ku massage? talina kyaŋŋamba naye ng'akimanyi era naye amukola gw'omukola amulala yamukola mukola era ne wabazze ng'alonze mulala na problem nga wooli totyamu atalina kukyapanga redi nga bwe tukugambye siina kyamanyi kyengenda lowooza nti tugenda tuukawo eyo kuwa gye bali mu kasenge kabwe siina kyengenda lowooza nti tugenda tuukawo kubanga bakugambye mateekaki naye aba ayagala tebagenda mukwata aba ayagala naye aba oli mutuufu aba ayagala mwembi omuntu okkiza mubabo boyfriend we aba ayagala oli awakanyira boyfriend we abikatamanyi basajja gwe bamanyi nnyo sajja tebamweyalira newemwezi nawe okisuusa abasajja oba bakumenya nange bwendaba nina omwami mwogere it's okay simulinako obuzibu mwogere wano otudde ali bw'ojja kunkubya emiggo ewange nina omukazi mabita omukuba oyagala kunkuya miggo gwe masajja asasulira ddala bulungi koze ekisookera ddala kati ebintu bye mbabuuza bye biri ewabweru abaana abo abasinga tebasasulwa abaana baba baseegu abasajja babakozesa kati olina ekirala kyondetedde nti waliwo ojjuli ajja ng'ayagala kuyita awalala basajja asasula bulungi. Are you guys contented with a page mujja mu massage? Kisinzira. Like bibaamu challenges era nga womanyi nti niwo bwangu n'obu. Bwanvu n'obukko. Kati kisinzira tosobola kugamba nti wano ofuna wano sifuna. Buli business ebeeramu okufuna n'okukola. Era toyinza kubeera w'otafunira. Naye era oba olaba bw'ali mulimu abajja n'agenda. Takola. Naye afuna. Kuba kisooka aba clients so omukolako bulungi nakutipping. Okimanyi massage akolebwa abantu bategeera ate nga balina mu kusente. Yeah. Era tosobola kuba mwavu ate mu massage oba okimanyi ajjawa. Kirungi okitegeera. Oli nakutippingayo sente kati oluna omwezi gwenda okugwako nga ze bakutippinze wayongerako z'okolera. Wamu sente zitegeerekako. Kati wano Uganda nawe gaba mitwalo 3 oba oli mu sente. Okusinziira ku abantu baawo abawansi. Oba olina mu kasente. Kisinziira nga ejoka kutemulaba kikyenkafunamu. Lwakuba nti ebiseera bisinga abawala abakola massage baagala nnyo dakija. Basanga abale mwagala endongo. Ofakinga life. Mwagala endongo. Social media nga ndi celeb. Oli celeb? Social media? Uno celeb. Gwe celeb wa wano? Buli kifo kibamu celeb wakyo. Olina kyala yeeyita mpozi gwani ku TikTok. Abantu bakugoberere yogera TikTok yo. Wanji? Seri celeb. Naye ku TikTok gwani? Misila kijana. Gwani ku TikTok? Yeah. Toliko. Gwani ku TikTok. Siko za TikTok. Mukama Katonda gwani ku TikTok. Siko za TikTok. Ekifo kina TikTok yakyo? Yeah. Bagiyitani? GadaCom hotspot. Ye TikTok yakyo. Oh, okay. So abana bano ngawe bali wano basatu. Bali ku TikTok ya GadaCom hotspot. Ate obo yagala okukolako bulungi nnyo ojja ku GadaCom era wano hotspot machindye. Naye nga twetegereza bulungi osobola kugenda ku TikTok page yaffe. Obanga enamba z'essimu nga tazikutte bulungi ku TikTok page yaffe obwezi. Sobola n'otwetegereza bulungi n'amanya nti
kitegedde naye nga ngenda kugamba nti gwe yagala okusibula China just go ku page yange kuliko bamuyita buy with Joseph ali China oyagala kusuubula ngoye byakozesa buli kimu kyagala kusuubula China asobola okuyambako oyagala kugula bintu ng'oli abikuweereze yes buy with Joseph oyagala oguze ebintu naye tolina wabitereka warehouse then buy with Joseph oyagala consultancy butale butandika ddi bugala ddi obeera cheap buy with Joseph just contact him ya WhatsApp call him oba text him ojja kuba omufuna bulungi nnyo Joseph ajja kuba akuyamba then kumene buli kulwaina alina emmotoka bafutubishi kati gwe ayagala emmotoka ku kibanja mpola motoka eya layisi motoka second hand ng'ate asobola n'okuswapinga emmotoka n'akuwa noleeta eyo n'akuwamu eya waggulu bamuyita Sula Motors bw'otuuka Makindye awo ku junction ya Salama Road kino kidda ku Entebbe Road waliwo amafuta bagayita Africa Oil then opposite you just go there omugambe nti yes Sula Motors nzize kugula motoka nyala kika kya motoka kimwe ajja kuba kikutuusaako esimu kwezirioko just give him a call omugambe nti esimu nagijje ku gundi ku The Truth Media just go ajja kuba akuyambako bulungi bamuyita Sula Motors awe Makindye buli kimu kijja kuba kiggwa onyoni akakunywa akalungi akazaamu omusaayi buli kimu bakayita mariachi yes ogenda esimu kwezirioko still ojja kuba osobola okukafuna bulungi nnyo nako okettanire ate gwe nno olina ebikutawaanyamukko katini nnyo oli mulwadde-lwaddemu n'ebikutawaanya infections heartburn olina ebizimba mu lubuto omusajja oyagala money power related diseases bwezityo bamuyita jots ali awo Kisaasi esimu kweziri just give her a call omugambe nti why consultancy ebeera ya free noyogera ebikuluma then asobola okukola delivery eddagala buli kimu kyoyagala n'akigira kyali ku GadaCom hot spa wetukyalina abawala tugirimyamu mpolampola wali ne wali katini tutegeera ebintu by'amasaji bino abaana mulekera obbawayiriza nakugambye kino olya kigambo ekiri muwulira kino muwulira kino come try them out jangu okwogendako mu masaji otegeere okitegeera otegeere nti kintu kitambula bwe kiti nga weetereza tizitoteredde kiki olina bikusiiwa oli bulungi okay so bwekyali nabo wano katini nnyo bakyanyumiza otuboozi ebiboozi musoke mupe ekiboozi kya sawuna kya masaji pozi wantu wali sawuna temulina sawuna mupe ekiboozi kya masaji naye kyensego njagala kusooka kumanya privacy ebeerawo omuntu bwajja temumulaalaasa kuba abantu basinga bagizanyuga mumwana njagenda mweyambulire agenda alaba ekipaapi ku kabina anyumize ensi yonna tonke naawe privacy weri privacy ebeerawo era weri kubanga bwenkugambye as I said before nagambye nti tulinga musawo boonagenda ku kliniki boonagenda okay sigo wakola olulimi siri muganda oli muzungu oli omunyankole nasobya mu lulimi it's okay so bwemba ndi musawo ngoze nkujjanjabe nengenda okukuba empiso ya kabina kabina nensanga nga bakubakubako ddama empiso ng'olinako biri ebigundi ebituli by'empiso sijjagenda nkulaalasa nti oyo ŋŋenzo mukuba empiso nensanga nga atalinako agalalako ku kabina nedda so awo nkugambira nti privacy ebeerawo ne bwe nkusanga nti olina enkovu oba wateri agenda mmanya nti ki olina enkovu ono ne wali so privacy weeri okay tolalaasa abantu gwe ng'ondabikira olugambo tekyayinza okugamba kiri kimu basaze kulaba mubiri ate oba okolako naze kukolako si kwetegereza mubiri so babeere safe nti bw'ojja ku GadaCom ekyama kyabwe kisigalana ofa nakyo ebyama byaffe ne b'okola nabo tebamanya kisigala wakati wange naawe nemwe temwenyumiza ate naye talina kujja let's say banagamba nti nakola bode tugambe nalaba omuwala then najja nalonda omulala next time nagamba kiri ekiwala nakiraba haya kirina ebinnya wano kirina amakudde nino no gwe banyumiza aba ateekeddwa omugambo waayi
ategona abazi mu kifo kyekyo. Okay. Naye era abatandise emboozi aba akyogedde bw'aba atandise okunyumiza which means aba yayogedde dda nti ono lwaki ne lwaki so alina obyesigaliza banaye ekirala kye baba bakuba abawala ebifaananyi mubakkiriza okugenda n'amasimu oluusi omuwala aba alina byakola ne babakuba ebifaananyi abaana bakompulayinga bindako customer either nyumiridde wali nti ndi mu kutereeza bintu byange oli olina okuba ebifaananyi nga nze simanyi nga tamanyi nene amasimu mulekerawo obugaba bwogagira alina eggumu kati masaji g'omuntu omumalako ateekeddwa mukola kumala eddakiika nga mmeka gwe okuwulira nti omukozeko obulungi ng'ovudde ku ye zaze n'asasudde omwadvisinga n'omugala naye gwe omanyize bwe mba nakkolako at least kola eddakiika bwe zityo obe ng'omatidde kisemberayo ddala noga nti mubiddeko salamu n'ekituufu eba emalawo client nayo kuba omala omukolako ne mutula ne munyumya customer care oba nagamba omubuuze buntukozeeko otya owulidde otya wewe okyakuluma tunasaba sawa 2 wa deep tissue nze bana deep tissue tuwewalana deep tissue ndeka wuli ono yamwagala ono wa Swedish ivinizo guno mulimu nobwa kale ivinizo guno mulimu naye ngamba nti ne bwe naaba ndi mu kyalo ewaka ndi wakantudde jjajja wange tajja kukola kitajja lumizibwa mugongo nga ndi awo tajja kwekuba kigo wali eri ate kati nnoonye first aid nti kati nkolewo kya which means manyi ki kinina okukolera nga afunye obuzibu obuli awo bwa pain that's why nze njagala ate olaba nagikugukamu kwegamba tejja guno ivinizo mulimu nfunamu ssente naye ate bijja kunyamba newalala like sezaala wagudde ekigwa omulabye omwambudde omukozeeko deep tissue olowooza bo bazira ewaabo epozi wama temuzira nedda kati tukijje kweyo levo kale amazima googerwako muzira nzikiriza muzira agambe kumukolako sezaala wagudde wali kati nze tuvula mbaga bwe mba musawo nga oli sezaala wange tojja nenkujjanjaba okyama mu ddwaliro erirala olw'okuba mbulino mulimu mukamwana wange baganda ayimirira wano eriwalaze empeke ng'ali eri kati gwe olina omukolako ekizibu kyafunye bamugambye eggumba lya wano lyagize naye balina munyiga masaji kati gwaliwo amanyi masaji bakimanyi wakuguka olina okumunyiga eggumba nina omumunyiga kubanga obulamu tebuliimu ebyo bulamu bwa sezaalawo obulamu tebuliimu ebyo amaye njagala gwe oli bulamu bwa sezaalawo agenda fa Buganda omukolako n'aterera n'atandika omuwala oyo taswala yakwata ku sezaalawo omwana museegu baganda abalabe edduka obabeerawo ekizibu nga kyo wamma tekirinda ati like gwaliwo sawa esawa yaba yeetaga obuyambi bwe naye waawona waati gwafuuka emboozi bagenda okwogera olina omutaasa omugambo oyo olekana naye singa oli mufu sikutaasa tagenda kufa bamufunira omulala ati taliiwo gwaliwo balinde omulala wanajja ngamukolako nze mujje mbakoleko deep tissue basazaala bayite oba osiibye ku safaali osiibyewa jangu nkukoleko deep tissue tojja kuva wano ng'oli kyekimu oli bulungi anyway tuli ku GadaCom hotspur emakindye esangibwa new park last way ekyo ekikubo eyo kyaki eri awo bagiyita batya St Agnes aba mukazi ya mukazi
Agnes tabamukazi ku St. Agnes Church nga tonagituukako GadaCom hot spa eri awo kumpi nnyo bosobola okujja ne bakukolako. We're doing this mpola because abantu bagenda mu massage, abantu babakolako massage. Abantu be mumanya abaatiikirivu balina zi massage spas ne parlors ate nabo bamukola, but the conception ku ebweru eyo nammwe abamukola ate ne mutambuza bintu birala nnyo. Ate abenyini abava wano be bagenda ne bagamba massage abagenda mu zi massage ezenjawulo. Ebiseera ebisinga abantu aboogera ebyo mbu massage abeera wa Busegu biki mukwano tebakolanga na ku massage. Baba tebabisobola nti baba tebamukolanga nako. Baba tebamukolanga nako. Tebalina sente. Massage takolebwa mwawo. Okay, mbadde n'abawala basatu, but the spa erina abawala abasukka mu bano be mulabyeko wano. The next time tujja kufunako abalala then the other group nabo banyumyeko ku bintu ebyabwe. Reception simwamulabye wa luzungu nnyo ne luli mwamugamba ebigambo tabimalaayo. Waliwo ne yali amwagala. Waba alinamu akakadde. Mwana yaningamba njagala receptionist, njagala ankoleko nga wafuwa oluzungu. Naye nga takola ku bantu nti okay, anyway. Okay, keep watching The Truth Media kwe tubadde era kwe tukyali. Just go subscribe, like, follow. Tell a friend if you feel you need you in okola massage, just come to GadaCom hot spa, but they do deliver delivery. They do mobile massage. You just give in your call, no color selection y'omuntu najja wali, as long as you have your money. Temukozesa abantu bano mistakes ate n'omala n'omwogerako ekitali kya bulijjo. Yo aza kukozeeko akwadde time ye omukozi ekikyamu ate gwe kennyini after then n'omwogerako nti eyo wakola bwebiti bakola nti nga it's you has done it, so don't do that. Tusigale nga respecting emirimu gy'abantu kuba namwe bajjaako okulya. Christmas mugenda ewaka. No batwalira kasente ne bali enkoko. Nubaga nakoze mwaka mulamba mbadde enkola. Nakubuza badde okola ki? Massage. Good. Okitegedde? Sente ne muziri yako. So, let's not do that. Tunaddamu omulundi omulala. I'm out. Eno GadaCom hot spa esangibwa e Makindye near New Park last. Era nga bagala hosting house parties tulina ekifo kinene, we have drinks, the place is comfortable. Era nga tulina ne parking yard enene obulungi. Era nga tukola n'ebika bya massage ebingi wammanga. Tukola Swedish massage ngankakasa ffe abasinga. Tukola deep tissue massage ngankakasa we are the best. Bwekituukako aromatherapy massage, we are the best. Trust me, you'll love it. Wetutuuka ku hot stone massage kakasa wano ku GadaCom ffe abasinga. Abantu bambala ntubeete mu massage GadaCom spa. Spa nungi. Ina bishiki balungi bakukola massage bakumanya massage. Mwena nimbeeta aha GadaCom spa. Ku GadaCom hot spa tubakoleko massage. Tulina ebika bingi bya massage. Tulina obuweereza bulungi bw'amaanyi tukolako bulungi n'ogenda wena ng'oteeredde. N'ebika bya massage byonna by'owulidde n'abalala bonna abalungi b'olabye tugaba service ennungi gy'otagenda kusanga walala wonna wano ku GadaCom hot spa esangibwa e Makindye.